Tusimbudde n'omukulembeze w'abantu eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamusaliddeko obusega baganda bange kye nnyinza okubagamba nti tetunnaba kutuuka gye tulina kutuuka naye pulezidenti gwe tuli naye tuli busega baganda bange mikwano gyange ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tusimbudde teri kye bagambayo mukulembeze w'abantu eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye tuli busega. President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okubanga asimbula embeera bw'eti bw'eri mukulembeze w'abantu eyalondebwa bannayuganda Bannabusega bo bamwaniriza bamusazeeko n'omukwano ogw'enjawulo era nga tugenda kweyolekera Masaka. Abaana b'e Busega mwebale nnyo, mwebale kujja kwaniriza pulezidenti, mwebale nnyo kumwagala, mwebale kubeera wamu naye, mwebale kumukulembera. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected President of Uganda atuyitamu eggaali era nga twolekera Masaka Bannabusega mwebale nnyo mwebale ddala Kyengera abaana b'Ekyengera nammwe tubalaba mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kujja mu bungi nkwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awo nno bayitawo Kyengera. Abaana b'Ekyengera obalaba yebazzidde ddala mu bungi olwalala ate lugenda kuba lukambwe lugenda kuba lwanjawulo lugenda kuba fantastic. Maama tusimbudde omununuzi w'eggwanga omuzogganyi waffe His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayolekera okutuuka e Masaka olwaleero ate kigenda kuba kikabuka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency bw'ati bw'alabise olunaku olwaleero olunaku olw'enjawulo olunaku olw'essanyu President w'eggwanga elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert. Maama guno omukwano gwa njawulo bino Museveni bye bimuluma tabifunangako tabirabangako olabye nnyo His Excellency libadde essanyu jereere anti tuliyo n'omununuzi w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu awo tuba tutuuse awo ku Kyengera Mall ndowooza abantu obalaba bamulinze baganda bange bamulinze President bamulinze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda bange mikwano gyange tulina mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayolekera Masaka amaanyi mangi banaezaamu osubwa omanyi wali kukyengera Mall abantu bajjudde we bati bonna balinze Bobi Wine agenda Masaka ekkubo lyonna okuva Busega likutte bwe liti abantu bamulinze ssebo bali ku kkubo singa akedde n'oyoza oye President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected President of Uganda amaze okuba nga atuuka wano ku Kyengera Mall abantu bangi bajjidde ddala mu bungi nnyo okujja okwaniriza His Excellency. Twongera okubajjukiza n'okubategeeza kati gwe tolina mutima gwa ggwanga sirika fe abali nationalistic tugende saategedde nakutegeera nandigenzi tewali abakuba abantu bonna bali very fine. Omukulembeze w'abantu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abanga ayolekera Masaka era embeera bw'eti bw'eri abantu b'Ekyengera mwebale kujja mu bungi mujja okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President w'abantu ndowooza abaana balaba emisinde gye batwala
tugenda kutambula naye, tugenda kuyita naye, tugenda mwagala era tugenda mutamya abalala. Oye President Kyagulanyi Ssentamu. Thank you very much, Yengira people, for welcoming His Excellency the elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kulembezi w'abantu abamaze okuba nga ayitawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tweyongera okulaba nga twagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mama mukulembeze w'abantu, mukulembeze w'eggwanga lino, oyo waffe His Excellency abanga ayolekera mu bitundu ebye Masaka. Twasimbudde bannakyengera baganda baffe, mikwano gyaffe, terina kye batugamba. Endege ebisensu bezinira ku gali benjole oluvannyuma lw'okulaba ku mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku luguudo lw'e Masaka. Lengera ebitooke, tujja laba baluuni bannange, omwana akutte akabwa akaleese nako kalabe ku His Excellency. Lengera ebitooke gwe, lengera essanyu. Omukwano guli unconditional. Lengera laavugo we tuva. Mwebale nnyo bannayuganda. Uganda ntwekyuse laba aji mu motoka, ajula kudduka mu buduka, ajula gireka wadduke. Mwakola bubi obutalangirira yawangula. Mwakola bubi obutalangirira yawangula. Watching Ghetto TV in live. You can also get us on YouTube. Just genda bugenzo tekemu Ghetto TV UG. We are streaming live on YouTube. You can also catch us from YouTube. Northern Uganda, the president is coming soon. Abana be aja tutugwa banange mu motoka. Ensanyo lere wana. Abana be mitiyana omukulembeze ajja. Mugambe bannalongo basaalongo, mugambe ba ajati, ba pastor, abasumba, abakyala n'abakazi, ba reverend, ba father, ba sister, abanani, ba businessmen, ba engineer, abasawo b'ekinnansi n'abasawo b'empiso n'abasawo abazungu. Mweteeketeke omukulembeze agenda kuba abatuukako essaawa yonna. Abaana b'emitiya Tiyana Road ekikoleddwa ku Masaka Road mukiraba. Teekateeka eri kiriya nnyo. Batono nnyo, nina mbozi gye nina okubanyumiza. Ekyengerawo nina kyendabye. Kanji banyumize mangu nga netuna ate abantu abalala babana abangi banaye nasu batindye baluuni emyufu ebitooke babitemye kamba kulage. Batindye baluuni emyufu ekigenda e Buddo Senior Secondary School. Ekyo kyekibadde kigenda ku Buddo, ekikyama e Buddo Secondary School. Muganda wange kakunyumizigana akabuuzi nga n'omukulembeze tawe. Amasannyalaze n'omukwano abantu gwe balina eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu otegendereza era bw'oba tosobola kwokontrolera nnyo oyinza okumaliriza nga bakozesezza ensobi obanga ofunyemu ebirungi. President ampulira omwana ow'obuwala alabye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oliriza
ayimiridde ku kkubo n'alaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amasanyalaze ne gamuyitamu abuuse mu bbanga n'abuukira omusajja amuliraanye n'amunywegera we muni oba amumanyi oba tamumanyi banaddaba oluvannyuma era bw'amaze omunywegera bwati n'agamba omulabe mu feesi nga kiki kino kyenkozi omukwano eryo anaabiraba luvannyuma naye essanyu limuyiseemu bambi omukwano gumuyiseemu amasanyalaze gamukubye simunenye omwana omuwala oyo olaba abasajja bakulu abuuka mu bbanga juzi kwali kuva emukono omukyala myaka nga 35-36 yabuuka mu bbanga n'amala eddakiika emu ne sekendi 46 nga tanadda wansi oli ku Ghetto TV amanya Buganda Ronald Mugenyi omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baba eggaali y'amaanyi nnyo ekiri emabega tutuuse one bayite Nabbingo tutuuse Nabbingo Mugisha tosobola kunjoyininga ku video muganda wange gumira kyoli mu kulaba essaawa zino Mugisha kino kyekiri mu tawuni y'e Nabbingo kino kyekiri mu tawuni y'e Nabbingo bano nabo batimbye ebbaluuni batimbye ebitooke lengera omukwano abeeteeseteese okulwanisa Kyagulanyi nina emyaka 48 gye nabagambye n'emyezi 6 emyaka 48 n'emyezi 6 okumusuula mu mubulize mu ttaka emyaka 4 n'emyezi 6 kati we balebalemu ng'oli mukyalo okola ku Soroti TV olina emyaka 45 kyokka ogezaako okulwanisa Kyagulanyi naye ebyafaayo biraga olina omusuula myaka 48 n'emyezi 6 kitegeeza onaagenda omusuula ng'olina emyaka 100 olina 45 kati ate oyongereko 48 ojja kubanga mu 9 ojja kuba tukyasobola mubifeeko okuba temukyasobola muteeka wansi mumwegatteko mumwegatteko Mitiyana Ensangi mwatinga ebbaluuni mwatinga ebitooke ensangi ab'ensangi omukulembeze atuuka essaawa yonna awerekeddwako bannabyabufuzi bangi naddala bava mu bendobendo ly'e Masaka lino ab'ensangi batimbye ebbaluuni banange nengerayo laba bbaluuni emmyufu laba bubbaluuni obumyufu bwe bubuuka mu bbanga bubbaluuni obumyufu bwe bubuuka mu bbanga ekiri ensangi mu dakiika emu kulaga nsangi mu dakiika emu bu sekendisi butono nnyo n'endongo weri yasuze evuga ono y'ensangi n'endongo weri basuze mu kasiki ono y'ensangi kansirike weerabire watching Ghetto TV live on YouTube kwetuli ono y'ensangi omwana yagyeyo kandiizike kitooke kiriko ne kandiizi